So alien skin ayina otuulako ewaka wiiki emu atunuulire life ye before nga tannayimba, atunuulire video za show ye gye yakoze, atunuulire how people have been receiving him, atunuulire buli interview ye, atunuulire buli kimu ky'azaakola. Yaganye okuwa namawulire interview naddala aba TV bayomba nnyo ne bagamba tatisa okweraga n'avaayo ye n'abagamba si mmwe mwakola atandikira ku TikTok ne ba YouTube ne mulyoka mujja lwaki munnemerako emboozi ye ng'agitunda miliyoni ezi ttaano oli muntu wa online nye ebintu by'okubikola ofunye ali nsikiri mutuufu teyakoze okumala. I think mutuufu mu nkola ye yakuwa lwaki simanyi lwaki alowooza bw'atyo, simanyi lwaki yasazeewo ogamba nti particular people tagenda ddiiringa nabo. Bayinza okuba abalina bye bayogedde byatakola ki byatayagala. On top of that ayinza oba mukyamu nti balisi be bamumekinga, abantu bangi bakumekinga ne b'otamanyi ne b'otasuubirirako ddala. Omuntu asobola obeerawo nga muntu wa bulijjo nga naye akuba essimu buli lunaku bazanye akayimbako nga tomumanyi tomulabako ku intaneti tayina we yali akomentinze naye physically ng'ateekamu ke airtime ke n'akuba ku zi radio bazanye akayimbako nga kamunyumira. So tosobola mmanya. I think maybe ayogeza busungu ne TV era abajja gyetaaga, radio abajja gyetaaga. Sigamba tasobola beerawo nga teriiwo, asobola. Asobolera ddala era yaliwo nga mwali temumumanyi emyaka ebiri emabega. Mwali temumumanyi. So kisoboka okubeera asobola obeerawo era yaliwo era yali alya ng'anywa. So kisoboka naye ye balaba batasobola ddiiringa nabo abaleke, basobola ddiiringa nabo addiiringe nabo. Nze sirowooza nti Malala oba ki bw'oyinza oba nga busungu sikiwa nti yali akyogeddeko bw'atyo oba okitegeera. Ate engeri gye siri PR we mujja munoonya mu bibuubuuze bino ebintu ajja bannyonnyola bulungi. Ateganya abantu abagenda abamutwala ebweru amisinga ennyonyi kumisinga ennyonyi ayina making sure nti ekintu takikola because ayina okurememberinga nti abagenze yimbira abantu abatagenze yimbira promoter abatagenze yimbira munnamawulire abatagenze yimbira ye abagenze yimbira bantu be abaagala kyakola. So bw'ataddinya nnyonyi bw'atatuuka mu time kiaffectinga abantu abo ate naye kimu affectinga because omuntu agamba oba naalanga shendala nga kwali bajaganda yanajja omuntu wa n'omuntu eyajja maybe kweri n'otajja ayinza obutafuna mutima gukola ki gukomawo because wamulaga nti goyinza obutajja. So ne kimuwa impression nti ne bw'onooba ozzemu oyitibwa ajja linda kulaba nti otuuse mu hoteeri otuuse n'okola otya oluusi nga aleme na kujja. So toyagala kweteeka mu mbeera ng'eyo. So kyensaba still akakkane oba okitegeera yeetegereza ebintu nga we biri aleme ku movinga bumovinzi kozi olaba sometimes ng'abayimbi hype etutwala vibe eriwo n'ate n'otatandika kutunuulira bintu objectively otandika obitunuulira nga bw'oli singa bwe biri wabula weetunuulira nga ggwe omuntu nzize ntuuse wano okitegeera olina otandika okutunula oba okitegeera ekyo kitambula kitya nina kubeera ntya. For example nazze ku interview wano and nazze 1 hour before the interview okitegeera 1 hour and 10 minutes before the interview. Lwaki banjagala ntuuke mu kifo ekyo nemefuna surprises oba weetaagawo ekintu kyokola before oba ki naye nga wendi oba okitegeera kiri very important oba okitegeera ate kikuyamba naawe okwepreparinga. Let's ogenda ku show naye show gituuseeko leeti sound yafudde dda otereeza ki nga wazze leeti okitegeera olina okugendako n'oyombera ku stage naye nga te si kyewandiyagadde okukola singa watuuse mu budde wandirabye naye wamutereeze wali sijja yimba nga temunnatereezaawo mwandigizeemu bwe muti ne bwe muti ne mufuna solutions naye tosobola funa solutions ng'oli wekyakira nga mu time eyo gy'olimu. So alien skin ayina otuulako ewaka wiiki emu atunuulire life ye before nga tannayimba, atunuulire video za show ye gye yakoze, atunuulire how people have been receiving him, atunuulire buli interview ye, atunuulire buli kimu ky'azze akola for 1 week.
nze kyayinza omugamba 1 week atunule nga mukakkamu abitunuulire nga si alien skin abitunuulire ng'erinnya ly'ettuufu sirimanyi bw'ana abitunuulira ng'erinnya ly'ettuufu kijja muyamba okuba grateful n'okukakkana because sometimes yes si kirungi so for me nze simanyi lwaki mechanics z'ensonga lwaki naye kirungi nnyo n'otuula wansi ne weetegereza ki ekigenda mu maaso sometimes oba tomanyi mukisa gw'olina so oyinza obutamanya mukisa gwo ate nga kikulu nnyo okubeera grateful for mukisa gwo koza abayimbi abasinga balowooza baakabi lwakuba waakabi oli waakabi lwakuba oli wa mukisa kozi waliwo abakusinga obwakabi nga tebali mu position yo nga tebali mu position yo tebalina energy eyo gwe gy'ofunye so gwe butaba grateful kiba kintu kibi nnyo kozi ate kikuyamba kweyongerayo kozi ne Katonda baakira n'agamba ono tasiima okay bali bonna mbamuyisizzaako ate yalowooza wa ttabbu nze nkimanyi ndi muyimbi mulungi naye ate ndi mukkakkamu kozi nkimanyi abantu be bakola ki bakumeekinga weemeekinga ne Katonda ne bazadde babakumeekinga naye abantu abo be bakyambusa be bakiboostinga nti obeera ku frequency y'emu naabo amasannyalaze go gabakolera kyoyimba kibakolera batadde bakiipinga ng'ekintu kitambula weeyambye otya okiipinga ekintu ekyo nga kitambula nga gw'olowooza tolina kukwasaganya abantu abo olina obbakwasaganya bulungi ate nawe ne weekwasaganya bulungi osobole obbabeererawo for a very long time so obukkakkamu obwo bwandimuyambye nnyo okusobola okubeera ng'alevolinga n'abeera nga still kwali okitegeera aleme kuvaako cause pressure eyo mani y'okubeera ng'okikubi si nnungi abayimbi abamu bayisa bubi okubeera ng'alaba abantu bamuvibinga alowooza asobola getting away with mistakes naye waliwo ezimu z'otasobola getting away with oba okitegeera waliwo ebintu by'otasobola kuddukamu era kyova olaba nze even okuyingira mu bintu ebimu nsooka ne ndowooza naye nga kintu kino nkiyingiramu naye nsobola orecoveringa bwe kiba nga kibi n'asobola okukivaamu bwe ndaba nga sijja sobola kivaamu sikitambaala kireke because sinti buli kimu oyinza okirwanisa n'omalako nakyo so ze kyensaba akakkane ate atunule kozi bw'oreflecting omanya n'ogamba man nina omukisa okusobola nti ntuuse wano nti nina omukisa nti nasobola n'okuyimba akayimba akajjukire n'akayimba akamuteekayo kozi akayimba bw'okatunulira n'oddeyo emabega n'ogamba nakakola ku lunaku ki nali mpulira ntya ebintu byali bitambula bitya then otunulire n'ebintu bwe bitambula kati ojjagamba man mukama abadde mulungi so nandikakkanyeeko nensiima ate nenneeyisa accordingly so nze kyemusabira kyokka teri kirala cause alina talent Katonda blessinze abantu bamwagala so why not oba okitegeera tumwagaliza kusigalako akikube waliwo abamwagaliza omwaka gumu twagala akikube paka bangi naye ate bo be bakatonda lwaki oba obalira omuntu time nze nange buli bwe ngenda nenkoma bagamba oyo talina byagenda kukola lwi nagenda mu 2016 ngaggwa ne mmala 2017 yonna nga sikola nenkomawo kati nga nkomawo bagamba oyaze kukola ki nenzine did that it was one of the best songs in 2018 up to date it's one of my best songs ne baga lugenda mmalako wiki bbiri lukyakuba paka kati wali oyogera biki abantu boogera naye gwe kasita osigala ku mulamwa koza abantu bakwogera era ekyo ekintu kyabwe omuntu ajja kukeera ku makyawaawo kasuka ekigambo oyo tayinza kukola bw'ati kino kisobola beera bwe kiti naye ye kennyini bintu bimeka bye yeegambye byajja okukola ne bimulema okukola ne bigaana biyitirivu naye ali ku nze nate ebyange bikola naye ali ku ebye bikyagaanya ate ali mu kunnemerako kyendowooza enewe gye kiggweera abantu bangi bajja kwogera naye gwe bw'osigala ku mulamu ate n'okola ebintu mu butuufu bwabyo mu ngeri gy'obitegeeramu ojja kuvuunuka oba okitegeera so nze ndowooza asobola omukimeekinga however far he can ne gift Katonda gy'amuwadde oba okitegeera aginakyaringe ate yeeyise bulungi kozima ntolina kyofiirwa bw'obanga oli rofiiti Bash ayagala abakazi
yekitugatta ayagala nnyo okuba abakazi ebifaananyi so ate he's a friend of mine ate njagala nnyo n'engeri gyalowooza gyalabamu ebintu ebifaananyi byenze sola bikuba sola na bipostinga naye I like how he thinks actually tulina ne video shoot gye tugenda okukola naye okusinziira ku ngeri gy'ayagala oluyimba is getting into music videos tulina oluyimba tugenda shootinga naye ku vision ye gy'alina and yes sebo mujagizanya tofaayo mujagizanya so nze kyendowooza with him vibe ye ennungi ansesa oba okitegeera and sometimes we talk kasajja kagezigezi so aliize naye akola ebintu bye naye si buli kimu kye nti kiri over the board ebimu mild ebimu akisussa ebimu takisussa so kisinziira kunze tetugenda kisussa koza oba oyagala obeere commercial viable than ate okugjawo nnyo ebintu ate ogende ewantu ewala ennyo ate wanaleeta issues okitegeera tuba tetwagala ekyo sijjukira bingi nvaako musically n'ekirala abantu bagamba okugaana okubuukinga mubwematira weerabawo eŋŋombe eyo abantu gye boogera eyo balimba bakubire manager nze bwe mba neeraga nja kweragira ku stage bwokubira manager olaba oba temumaliriza omekyo nyingi zenyimbyeko ng'era manager bamutuukirira kati omuntu atandika okugamba mbw oyo yeeraga nseeraga just neemanyi naye gwegenda otukire manager muteese ssente olaba oba sijja enyimbe nja kuyimba and musically nakomyewo with the vibe enyimba zigenda ba little different I'm dropping a love album naye soon ngenda ta akayimba bakaita sidda mu kyalo kozi sidda mu kyalo muganda wange mwagala nzireyo naye sidda mu kyalo blood mugezaako buli kye musobola okunzizaayo emabega mugezaako mwogedde ebintu bingi Epaasi ali bino gundi ali bino tojja kumalako tekigenda ngenda kumalako bantu sidda mu kyalo mpulira bulungi kayimba kagenda chapa kagenda zanya buli wamu nga tekanaba nafuna video kagenda ba one of the biggest songs nga tekanafuna yadde video sidda mu kyalo